obw'ensonga bukyali bungi era nekyongero tukakasa nti agali awamu gegaluma ennyama yatalaga mu paati za Uganda zonna nekikakasibwa nti abantu gwe balinamu essuubi era n'obuwanguzi bwabwe bwe bajja obbukwasa n'omulundi guno mu kalulu ka 2026. 2024 of course ku kibiina kya National Unity Platform gwali mwaka gwa challenge kuba twafiirwa omugenzi Jole Mugisha Deputy President naye ate mu bufu bwe bumu okunoonyereza ne kulaga nti omwere yali ku Deputy President yali Deputy President wa Central yali yeetabye mu kutunda bannayuganda wakati mu kufuna ekyoja mu miro eky'emiliyoni 5. So ekyo kyali 2024 era 2024 buli muntu alijjukira nti bantu beekobaana ne batunda bannayuganda nga yabatunda yali Mathias Mpuuga finito byebyo ebikulu but of course okulumba president ekira kyali kintu kya buswavu kyali kintu kya bujega okugezaako okumuwamba ku airport kyali kintu kya buswavu koze eroyo 2024 si 2024 yo 2024 nga baddemu ebintu ebinene. Okay, ebyo nabyo tubitegedde mbadde njagala bigende katambi kaffe kayogera akaliko nga byogerwa amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform munaku nga 3 tulidda wano ate ojja kuba oyongeddeko ogamba nti akiikirira egindi obayanganira inongo wagaine amagombe gali walya abegomba why not empulire eyo abakasi naye nga we will definitely we will tuko kwa pamoja. Okay, ndoza straight away tutandikirewo mukulu waiswa. Yes sebo. Sabiti eno twalabye president w'ekibiina kya NUP yaba yasinzidde wali ku kitebe kya NUP. Yes. Ngalaga obutali bumativu ku tweet ezigenda maaso okubanga zitambula ku mitimbagano naddala ezikolebwa Jeno Muhoozi Kainerugaba nagamba nti tezijja kumuyinula. Twagala otulambulire tweet ki ezaviriddeko president w'NUP okutiimuka omutima. Ekisooka teyatiemuse mutima era tatiemukangako omutima era okuddamu kwe kwabadde kukakasa abaagala omutiemula omutima nti si muti oba mutiitiizi era ensonga zayimiriddeko akyaziyimiriddeko ez'obuvunaanyizibwa oba okukununula bannayuganda. Twitter yabadde ekutte era ekutte ensi yonna y'ey'okugamba nti yandyagadde nnyo era anyumirwa nnyo okutemako emitwe gy'abantu nga ku luno yandyagadde okulaba ng'atemako omutwe gw'omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu. Yabadde Twitter tajja kutemako omutwe gwa omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu kubanga teriiyo kibatawaanya, teriiyo kye baloota, teriiyo kye balogootana nga Kyagulanyi Robert Sentamu. Ontegedde bulungi teriiyo kye balogootana ate nakigamba ebbanga nti wakati mu kuba nti baamazaawo nga bamanyi nti omulangira gwe bateeseteese alinze ebyoya by'enswa ajja kuba yekka yaaliwo. Mwenno mugenda ne mwogera nti Jeno yayogedde ne mutamanya muntu ono omuntu gwe twogerako ali ku bino ebintu ebitali bya buvunaanyizibwa ng'ali mu yunifoomu y'amagye aweza emyaka 5 n'okusoba. Akugamba nti ayagala kutemako muntu mutwe anyo ku musaayi
naye nga ekibaletera ensaalwa ekibaletera obuzibu lwe lutalo lw'akakomo. Akakomo ke balowooza nti kaali kaabwe ne kaba nga akalina olwaleero emwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu. Amaanyi g'abantu ge gamuwa akakomo. Omanyi njagala gwampuliriza wegeraageranye n'omwana w'omugagga, ng'omwana w'omugagga n'omwana w'omwavu bali mu ssomero lyerimu, naye ng'omwana w'omwavu asinga omwana w'omugagga mu makisi z'omu kibiina. Okategedde? Kakati omugagga atuuka n'apangisa abasomesa mu coaching. Tunoonyeyo erinnya, kale tugambe nti Muho. Ne bagamba nti Muho, nti Muho asoma bubi mu kibiina. Tumuyambye tutya Muho? Nti Muho mumuyambe mumufunire owa coaching. Bw'amala okusoma, bw'anaabako n'alya emigato n'asigako nga asiseko ne siyaagi, addeyo bamu coaching asobole okusoma. Naye kali akaana k'omwavu ko buli bwe kayingira nga kakikwata. Bansoni baana nga kagikwata. Ono Muho wakunnyonnyola omusomesa ba, n'omusomesa a, n'omusomesa nsa, n'omusomesa he, n'omusomesa ba, n'omusomesa ha, then nate n'omusomesa ga bansen ba. Ow'omugagga. Kakati omugagga aba n'ensaalwa. Asobola okugula abasomesa bakyuse maxi. Naye ng'ekyamazima akikola ki? Ffe twalina muganda waffe, Mukama Katonda yamuyita. Sijja kwogera linnya lye mu kusoma. Naye bawandiikako ansa ku blackboard n'akoppa ndala. Ng'ate ey'okubiri wansi gy'asoosa neya wansi kunali. Kakati nga naye mwana ali muki? Mu kusoma. Ate nga mwana wa bosi nnyo. Bwali bujeeke. Nnyo. Naye nga bateekako birala akopolola biki? Kati bwe tutuuka mu UNEB ne baleeta question ey'okusolvinga nga ye yagidiscussinga. Naye ate bwe yafuluma mugidiscussinga yali awandiisa ebirala. Ng'awandiisa bifu. Naye nga ye yennyini yagidiscussinga. Kakati obwo obusungu obwa Bobby bwe balina nti balina buli kimu. Taata akuze naye nga yalina nnyini mmundu, akuze ne taata nga yalina nnyini nnyonyi, akuze ne taata nga yalina nnyini buli kimu. Ye abadde awo ng'akula bukozi ng'omwana akula nga talina faida, akuna faida, tali well nurtured okuba nti kubanga singa abadde well nurtured teyandizuukuse leero ku bizibu bya Uganda. Newe bajja okujja kuba banoonya ki ekiyinza obbatunda, ki ekitunda Kyagulanyi dissent against government, n'agamba agenda kujjawo NRM. Omwana ayagala tukaba nti NRM nkoze ensobi naye nga NRM ekitaawe. Obwajje no bwalina ze zimu ku nsobi ze NRM. Kubanga bo bakusiigira ekifaananyi PLU kiki ezimu ku nsobi ze tulina nga bannayuganda. Kano mukawulirize nnyo kwe kuba nti NRM yaleeta amagye gano ne gaba nti olwaleero gayaproducinze omuntu nga Muhoozi, kubanga amagye agatandibadde ge NRM tetwandibadde na muntu nga Muhoozi aleeta ntata mu ggwanga lyaffe ng'ali mu magye. Ne oli kubiri ebimundu ali perfect. Akubye ki? Kubye embundu. Kubye ki? Kubye emundu. Eyawa nagamba otakubangako mundu wantu wonna. Yagende n'omupalesu lightning thunder yadda na sepiki ng'ate bazisiikiramu nsenene oba no bava nazo Masaka. Ono jeno nagawa DNA kyayinza okukola kukuwamba kukutulugunya n'ebyo byolaba mu kooti Kayongo. Ontegeera bulungi. So n'okuba nti abantu baffe baatemulwa Kayongo nga batemulwa amagye aga Bamuhoozi. So bw'avaayo naga nti asobola okutemako omuntu omutwe towakana Kibalama yabula, Kanata yabula. They disappeared in Uganda. Ababawamba bamanyiddwa. So si kya buti okuvaayo n'okyogerako n'ogamba nti manyi kye mwagala ate kye baloota. Mwaruwa bagezaako kumutemula ne batemula driver we abalagira atemulwe Mwaruwa bakuwaako lipooti nti baafa.
waliwo kyenje era kyali kisazisizaawo nti ate mulwe mu Arua kwe kulogootana ko bakyalogootana kati kuba bakoze buli kimu Kyagulanyi akyayibwa abantu bakoze buli kimu ensonga ya Kyagulanyi abantu webakeete basibye abaana baabwe batemudde abaana baabwe basosodde abaana baabwe batulugunyiza abaana baabwe basanyizaawo ebyenfuna by'abantu baabwe byonna nga babikola in every department byanfuna bya buyigirize byaki byonna. It is about the manifestation of the existentiality of Kyagulanyi and the idea of the power of the people ekibalemye kakati ne bwolaba ono nagamba nti this one is at the helm of the military kuba naye yakaaba nga bwolaba musinguzi bwe yakaaba mu revenue nti bampe nange nkulire ku revenue nono yakaaba eka n'asiita ebigere nti baba zenapa ku bukulu bw'amagye ne bamuwa naye nga it's not by qualification, it's by DNA. And there's descent ekiruma Kayongo mu bino byonna waliwo abayingira mu magye waliwo abantu nga bayingira mu magye nga they are career army officers. Kati olwaliro gwe CDF olwanagana n'Erweru kati kyawo Kyagulanyi mu picture kuba Kyagulanyi mulwanyirizi wa ddembe bitono by'oyinza okumukola ne bimuleetera okwejjusa kw'ebyo byakoze mu bulamu ndozanga n'ekyokumutamu ekiri kuba we have interacted with him. Nze nakugamba lwaki njagala nnyo Kyagulanyi n'obulamu bwange bwonna bwe namubuuza ebintu byange bye nali mubuuza okulaba bye tugenda mu yaŋŋamba Waiswa nzire kuba nze ne baŋŋamba mu 2018 baŋŋamba ebyokutemula Kyagulanyi baŋŋamba nga babikugamba mu perspective nga baŋŋamba bali mu high levels of security ne baŋŋamba tajja kumalako salinda ne musanga ne mwa waya nkufunye twali moroka aba ne mwa ABCD ku Parliamentary Avenue 2018 I think April 20 something 18 yali akoledde Kyagulanyi nkutire bagamba kwolwo nanga we will not allow him on the ballot we will not allow him on the what on the ballot etomanyi tera mu gw'omunaana gw'omusanvu nga gugwako mu 2018 nengena nesinkana Kyagulanyi omugamba yali ajja ku Parliamentary Avenue agenda kulaba Don Sheriff yali ne omuvubuka bamuyita Dennis Tumuhaire tumuleka ku Magic Parking nentula mu V8 eyo yennyini ey'omwaluwa nemugamba nti no boss ebiriwo bimanyi nti ebanga yajja kunyiga tojja kubasumbuwa nanga Waiswa kabanyige naye njagala bagenda okunyiga nga Bannayuganda nga mwe Bawaiswa mwenna mufuuse bakyagulanyi mbona yagala kumfula Bobi Wine ono musado naenda kumfula Bobi Wine ni mwembi nga the context kyategeeza nti he's willing to die for his country. Bobi Wine a superstar, an icon, naye agamba njagala ngenda okufa. His mission was not to be president. Fetu mugamba nti nedda kati sebo, we need to protect you, we need you to further this struggle, you are our true generational vision bearer, because the yardstick of Kyagulanyi's entry to politics, the sacrifice was death. Bamusiga enzikiza nga yakuttibwa. Kyagulanyi twali tupangisa ennyonyi egenda mu Arua. Binono byenkugamba batono ababimanyi. Twali tupangisa ennyonyi emutwala mu Arua. Era ne tufuna intelligence nti bajja gikuba. Bajja gikuba mizinga. Ne bagamba nti kuba ennyonyi eba ne janka. Naga nti kakati tuba tukola kubanga wano bajja kutusumbuwa. Tufune akanyonyi kave Mitala, kave Nairobi. Kave Nairobi nge Mugahinga. Kajje okuva mu Gahinga, kajje wano ku airstrip yafune wakakabira nga tebamanyi nti mwali kamusule mu Arua. Lukiiko lwatwala essaawa nga 4 okusalawo. Essaawa ngezi Dani Magic nga bakodde ennyonyi bajja kugikuba. Bajja kugikuba. Kakati omuntu ayingidde mu byobukulembeze nga amanyi bulungi nnyo nga badiscussinga na kufa kubajjukira nali mbadde mu Democratic Party. Awo Democratic Party mwebuuza saaze munasimbula naye nga manya bumanya nga munasimbula 8 nga muli ne mawumba mujja kusimbula ku emu.
leta fayo begulu mutuka ku 5 ne mogera mpaka nga bagendaka ibo byolyo kangano jawazani kakati twebuuza waliwo wali akansigadde muwaiswa waliwo akansigadde muwali ogambye nti musa omusanga ku parliamentary avenue anti nzija nvudde mu office bankakasiza nti musajja wange bajja kumukuba mbagaye tawunja kumukuba mbagambe ajja ku luno tumaze sevia tumufunye mubaka wa parliament linda ko waiswa musanga abakugamba nga bebagala omukuba obanga bagamba omulabula aleke kukubwa abangamba bo bali bankakasa bukakasa nti oda z'okumukuba zaweebwa dda nti ali mu target ntibajja kumukkiriza kuba yali amaze okulaga nti amaanyi g'abantu gali ku ye n'ekifeva y'abantu eri ku ye ate bo nno ng'olwo balowooza nti wakuleeta buleesi balala munnange nga musanga saawa nga 11 ez'olweggulo tusisinkana mugamba amawulire amabi ge nali nfunye nze nali ndeese amawulire gali aga prophet of doom naye gwe ndeetera amawulire ga prophet of doom musado nanga ntya awaiswa ebyokunzita nejjo bagezezaako ne luli bagezaako nenkya bajja gezaako nenjagala bagenda okunzija mu bulamu bw'ensi eno nga muli bangi abayimiridde ku nsonga ya Uganda nali simulabangako omukulembeze bwatyo. I have not seen a strong-willed formidable leader like Kyagulanyi Robert Sentamu. Jukira, he's a superstar. Abadde mu byakuyimba nga asasulwa busasulwa, family ye eri bulungi. He has traveled all over the world. Emmotoka mu kikomera ayinamu ezisuka 10, asula ku acres ezisuka 10, business agikolera ku acres ezisuka 10. Kakati nga ali an accomplished person. Akugamba nti oba nfa kankole ki naye njagala nfe nga mwe bawayisa mufuse Bobi Wine nga musobola okwongerayo liberation story okuleka okuba nti tebagigalira bugalizi naye mwena mu amplifying. Nze nali deputy spokesperson wa DP wanchaze emirundi emeka Kayongo wanchaze emirundi emeka Kayongo bulira bannayuganda nga toswadde tewamanya nti nali deputy spokesperson wa DP Kayongo linkimanyi kati Kyagulanyi waba yangamba nti okola naye ndibeera ye ng'olwaleero nkyaza buli lwakubiri Kayongo lwakyagulanyi tomukubira mu ngalo kuba mu ngalo oba tuli wa mutima mubi kuba nzija buli lwakubiri kakati naye bino byonna tufunye obuvunaanyizibwa ffe obwongerayo kye twongedde okuba kati ne bannayuganda nange ne bwe banzita olwaleero mmanyi nti ndeseeyo wayiswa omulala ne waleero omu era mmanyi nti oyo wayiswa gwendeseeyo awuliriza paalo buli lunaku agenda kubaawo n'enkyukakyuka naye akoleyo wayiswa omulala akoleyo wayiswa omulala naye nga byonna tuva ku amaanyi amasannyalaze obuvunaanyizibwa okulengera ewala okw'omukulembeze omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu teweerabira ku kalulu ka 2026 kwali ffe gwe tuleeta kanjetandikirawo omuzadde yongera omutindo ku mwana wo mu luwummula luno oluwanvu anti munnabyanjigiriza Professor Muhammad Mpesa ne Masons Junior School enjinya misinde sonde mukono okuteekereteekedde ebbanguliro mu luwummula luno okuva nga 11 Ogw'Ekkumi okutuuka nga 26 January 2025 abayizi bagenda okutendekebwa ebintu omuli okunyweza eddiini yaabwe okuyigizibwa empisa ez'omu bantu okutunga ko n'okuluka ebintu eby'enjawulo okusoma wamu n'okukozesa ebyuma bikalimagezi catering n'ebintu ebirala bingi ku mitwalo 35 gyokka era okuwandika abayizi mu nteekateeka eyo kugenda maaso ku ssomero lya Masons Junior School enjinya misinde sonde mukono ebikozesebwa byonna omuyizi wakubisanga ku ssomero okuggyako ekkalaamu n'ebitabo n'ebyo bye yeetaaga ng'omuntu okwewandiisa mu bbanguliro ly'oluwummula luno 2024 kugenda maaso ku ssomero ku Masons Junior School kubira Professor Muhammad Mpeza oba musindikire message ku WhatsApp ku 0703079769 oba ey'omukulu w'essomero 0702483559 tokotogera mwana wo mwongereko omutindo mu luwummula luno oluwanvu Milestones Junior School, unpacking our potentials. balugera nti kamukamu gwe Buganda aba YPA bakabejja mu kulundira embuzi baleesa akapya ku nnusu ka 85 zokka osobola okwefunira puloti mu mannya go mu Fuuka Land Road Project oyagala
okola ku luguudo ki? Bombo Road, Gaza Road, Hoima Road, Jinja Road, Mitiana Road, Masaka Road. Uganda tuli mu ttaano. Sasula mpola nga mukozesa ettaka lyo. Ate era YPA ekukwatirako mu kuzimbako. Obuzibu buli mu kulwa. Kuba 0703 000 034 oba 0774 713 bakyalireko ku YPA Building, Lubaga Road oba YPA Building, Nansa na Naluvule Stage. Wegala kyapa oba ndagaano wewandiise n'omutwalo gumu kati owona obupangisa. Katukwanjulire Kira Junior School erisangibwa ku Mamerito Road mu Kito Ekira. Essomero lya Kisulo n'eri abava ewaka. Kira Junior School Ekito lisomesa amasomo gonna n'eddiini. Tuwandiika abayizi okuva ku baby class okutuuka ku P6, okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 10, okuva bbalaza okutuuka ku Lwokutaano. Onoonya mwana wo kusoma bulungi ku mulembe guno ogwa tekinologiya. Kira Junior School Kito ky'ekyokuddibwamu kyo kubanga tulina buli ky'onoonya mu ssomero ery'omulembe. Tulina buli kimu ekifuula omwana wo w'omugaso eri eggwanga. Eddiini n'empisa mu baana, ebisulo first class, balanced diet ne environment ennungi. Okumanya ebisingawo kuba ku 0752 65 37 31 oba 0771 82 78 71. Kira Junior School Kito, in pursuit of faith and wisdom. Omuzadde olina omuyizi eyamaze siniya eyokuna oba ey'omukaaga oba P7 ali mu vacation. Omukisa guguno tokkiriza mwana wo kutaaya ya mulumulono. Muleete ku Apple Skills Institute tuleeseewo short course program ey'abaana bali mu vacation asobola okuba nga abangulwa mu bintu eby'enjawulo. Omwana yagala okuyiga okukwata kamera, okukwata video, okweditinga bifaananyi. Abaana bagala okuyiga kompyuta, abagala okuyiga okuzannya film, abagala okuyiga okubeera ba presenter ba TV ab'enjawulo, abaana abagala okuyiga okukola obulango bwa radio ne TV. Omwana kyasoma kyakwatako $25,000 gyokka okumala omwezi mulamba ate nga tumuwa certificate. Essimu 0754 225 0754 225. Tusangibwa ku Tagi Hotel. There's nothing that beats driving your car and knowing you will get to your destination safe and sound. That's why I go to City Tires. At City Tires, they make sure that I enjoy driving my car by providing the best quality tires and service available on the market today. City Tires is also the authorized distributor for Pirelli, Kumho, and MRF tires. They also provide computerized wheel balancing, wheel alignment, and so much more using the latest equipment. City Tires, keeping you safe on the road. Sibyangu Dairy Supply Limited gematagoka golina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasingane mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ku dipo ya Fenkulu, Makai Road, Natete, Masanaf Diary okumpi ne Church, Mperere Diary ku byennyanja Kanyanya, Katwe Diary opposite Kakumba Complex, Kawempe Diary okumpi n'akatale, Bwayise Diary ku Kyennabweru, Kawala Diary ku Kawala Road, Samona Diary ku Samona Natete, Bitala Diary ku Bitale Natete, Kasanga Diary opposite Kalina konanywa ku mataga Sibyangu Dairy Supply Limited wojoka kasa nti obadde tonywanga ku mata okumanya ebisingawo 0772 44 49 95 oba 0781 89 35 64 Sibyangu Dairy Supply Limited. Eno ye aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne Qatar. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Eyo yebadde aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja bakubireko ku 0704 23 16 65.
Adhan ku 17 Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne Hamza Islamic Schools Eruwero tulina nasale primary kusani secondary okutuuka ku Hamza Islamic Schools linnya taxi ezidde Eruwero oviremu ku DFCU Bank n'ekipande kyaffe ojja kuba okiraba. Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne Hamza Islamic Schools anti omwana olugendayo avaayo agenda ku university tulina nasale primary kusani secondary nga gonna gabawala na balenzi. Hamza Islamic Schools tusomesa ebyoluzungu tutuuza n'ebigezo by'oluwalabu ebya IPLE oba biyite sabia n'ebya idadi ku ddala lya senior 4 okutuuka ku Hamza Islamic Schools linnya taxi ezidde Eruwero oviremu ku DFCU Bank n'ekipande kyaffe ojja kuba okiraba kuba oba oweereze WhatsApp ku 0772 53 37 oba ku 0704 16 65 Edduwa ya Adhan ku 17 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo ekuleteddwa ku Rafa Islamic Senior Secondary School endejjeri Bugumu ly'essomero lyokka omwana wo gy'alina okusomera liri ku musingi gwa busiraamu. Twaniriza abawala n'abalenzi ab'ekisolo n'abaveeka. La ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Edduwa ya Adhan ku 17 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo ekuleteddwa ku Rafa Islamic Senior Secondary School endejjeri Bugumu ly'essomero lyokka omwana wo gy'alina okusomera liri ku musingi gwa busiraamu. Twaniriza abawala n'abalenzi. Essimu 0702 oba weefunire StarTime Solar olwosa bukulu l'ekirabo ekijjudde ekitangaala n'ebisanyusa ebirala nkumulitu ng'osasula nusu lusanvu zokka buli lunaku. Weefunire StarTimes S50 ng'enegirako ettaala w'okyajingira essimu, lithium battery y'amaanyi, rediyo ng'erina ne wooteeka fulashi kw'ossa n'omuzindaalo gwa Bluetooth. Ate oba weetaaga okweyongera okunyumirwa weefunire StarTimes S130 nga yegirako TV ya inch 32 kw'ossa ne subscription ya StarTimes ng'esasuliddwa okumala emyaka 2 beddu. StarTimes Solar, more than just solar. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gye musinzira ogenda maaso n'okuba nti muwuliriza Radio. Nze Kayongo Hakim ndina amyuka omwogezi w'ekibiina ky'NUP omukulu Alex Waiso Mufumbiro atutunuulira ensonga ezigenda maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga. Wetugendedde mu bubaka tumaze okuba nga tutunuulira ensonga ezigenda maaso n'okuba nga zitambulira ku mutimbagano naddala ogwa X okuva ewa General Muhoozi Kainerugaba, newankubadde nti abamu ku bakwatibwako ensonga za communication mu side ya gavumenti
bagambye nti ebigambo ebyo tebirina kubeeraliikiriza kuba tewali na bukakafu nti eyo tweet kwe biva ya Jeno. Kati abali kubiri omukalukalu tajja busera butuse wenkwaga bumwokya mu mimiro tya butuse wenenda buli kakati nabo bali confused. Zino tweet zaleetako foreign crisis. Sudani yatuwoninze. Naye gwe omanyi okuba ne Jeno ali myaka 5 ng'akeera n'awandiika nti nze oluwenda ba Beyonce Sebaka. Nga naye Jeno yatwala amagye gensi naye ng'agamba nti ye buli walaba Beyonce nga azina nti ye teyeebaka nti amuloota nti era alina omuwasa ne waali baali myaka 7. Era ebimu ku lwakyayagala abeere pulezidenti wa Uganda nti akozesa amaanyi g'obwa pulezidenti awase Beyonce. Wulira ebirooto by'omuntu gwe mumuleetera bana Uganda byateekayo naga nti nze nti ekyo ekisiyaga nina bakyali bange era nja kukijjawo 2026 nja kukkiriza kibeere kya lwatu. Bino byogerebwa Jeno Muhoozi Kainerugaba. Ffe tebyandituswazizza nga biswaza famire yokka n'ebiswaza ensi kuba ensi endala ziva zijja zikowoola. Yagamba ambasada wa America nti agenda kumukwata. America netuwoninga. Kale ne wandibadde ayagala kulaga nti ye mu buyabuya kyekifaananyi kyayagala okutunda nga kyaguza naye amanye nti ataafiiriza era tattanya ekifaananyi kya Uganda. N'akugamba nti Yesu mukazi muganda we nti Yesu muganda we ani Muhoozi muganda wa Yesu era babazaala ne Yesu nti ave lwakitula oyo yakulira amagye ga Uganda DNA Jeno. Nakeera nagamba nti ye naloose abawala bonna baki bachwezi simanyi batusi simanyi bahima simanyi bahutu tugamba he's delusional ate nabo bulwadde. Kati ffe tubirabanga ebyokusaaga naye njagala omanye gwe nti bagezezzaako emirundi gyonna. Gwomanyi lwaki Muzeeyi Sabiti bamusindika Maliba? Muzeeyi Sabiti omanyi ono yali gundi assistant IGP deputy IGP yagenda Maliba lwaki balemererwa okutemula abantu bakyagulanyi naga nti baana bange batonze mbitadde. Muzeeyi Sabiti ali Maliba uwa mu company ya magye ya Maliba akola ngato bamuga katigenda ku yashushaini negolooza ono agamba okubiheadinga omwagala w'abangi ne Muzeeyi Sabiti ani yali asinga mu elite force kubanga oli yava mu SFC era nga bakugamba nti mbamu ku bagezi abali bamanyiddwa abasobola okontaininga buli mbeera yali Muzeeyi Sabiti kyekimuleeta mu polisi nga bawumuza Kale Kihura era nga bamanyi byonna yajja okukola ki okubimala. 18 Novemba tawulo yagisuulawo bamukyusa ne bagenda Somalia ne baleeta lokeeti okujja okutemula commando unit abantu 54 tekibangawo mu history ya Uganda. Bino byenjogera byali mu Uganda. Kakati bw'avaaye azaakola ebyo kuba yabadde akulira amagye bw'avaaye azaakola ebyo naga nti njagala kati mutwe gwa muntu si mu kutya ne mukakasa Bannayuganda kuba omwagala bangi yagaye nti sitidde era manya nti ensonga ze nno kutimirirako nja kuziyimirirako nene Bannayuganda bamanye tubagusanganganga omubiri gwawe tegulina mutwe agunyumira okutwala mu mutegedde anywa musaayi mu mutegedde. Oba ebigambo bino biteekebwa ku tweetinga just byakusaagamu n'abakulu abagala ebyobukulembeze kati bakkirize ntugamba abanywedde aba under the influence of what? Russia? Kubanga tosobola nabali nali wano nembagamba nti bagenda mu hoteri nenkubulire byali mu hoteri saabikubulire Kasese kakati akugamba nti ekisiyaga ajja kukikiriza mu 2026 nga kalukawedde. Kati omuntu akyalina hallucinations omuntu akyaloota nga alaba nobo Jeno wakyawa mukyawe ate namukyayira kibyawandiika nze mbiwandiika oba kyogamba mu Uganda yonna nze abyogerako
na yatuse n'okulogotana nti ffe Bobby ffe twamuleeta ne mugoba eyali atwala electoral commission, secretary wa electoral commission, ne mutemula abantu. Bobby lwe yajja mwalonkinga tukutuku okumulwanyisa balonkinga tukutuku ye tekinologiya gwe baleeta ku olwo government tukutuku as a form of transport for Ugandans, kubanga Kyagulanyi representinga omuji